Leero mu lesson week eno. Omulungi mukwano gwaffe ku 3ABN ntwala omusago n'okwogera okubuuzaako amulinnya egganzi lya Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala okwebaza kubanga otambula naffe bulijjo mu puroguramu eno lesson week eno era nga tuli ku sabiti yaffe ey'ekkumi. Tuli mu kwongera ku sensera kye tuyita ekiwummulo kya sabbiiti. Tubakulisayo mwenna abali naffe luli era ne tubayozaayoza buwanguzi omutuuseeko mu wiiki eno. Abalemereddwa ne tubajjukiza nti eryafaayo gye muli Yesu Kristo obw'olina omuguna gw'obadde weetisse tukutegeeza nti Kristo afaayo era asobola okutikkula omugugu ogwo. Toyingira sabbiiti munnange n'omugugu nga bali bayingira yeekaalu awo emigugu erina giza ebbali. So tukujjukiza nti Mukama waffe afaayo gy'oli. Nze yonna Saali Matovu Munagomba ate awange Musana Ssaabasajja eri e Buddu. Nze nfunye omukisa guno okwanjulira ttiimu yaffe nga bwe tugenda okutambula. Olwali n'omukisa ogw'enjawulo nti omusumba waffe okuva eri mu disitulikiti Najja Nankumbi, omusumba Ssebagala Ivan, tuli wamu naye mu nteekateeka eno. Omusumba waffe tusanyuse nnyo ssebo okulaba wano mu lesson week eno puroguramu yaffe. Ate ndi wamu ne muganda wange otera okutambula, muganda wange Kisomba Wilberforce, ssebo nawe tusanyuse nnyo okulaba. Kati omulabi waffe nsaba okkirize muganda wange Kisomba akubuuzeeko ate oluvannyuma Musumba atubuuzeeko atuweereyo n'essaala tubeere nga tutandika puroguramu yaffe. Omulabi waffe nkwanirizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu kwebaza kubanga otaddeko TV yo era ng'olaba lesson week eno. Mukama atuweereyo wamu ffenna omukisa nga tuyita. Weewaawo Musumba waffe tubuuzeeko ate otuweere essaala. Basebo ne bannyabo Mukama tumwebaza olw'omukisa gw'atuwadde okubanga tuli balamu. Njagala okubeebaza mwenna okuba nti mulaba puroguramu eno eya lesson gye tubeera nayo buli wiiki ne tukubaganya ebirowoozo ku nsonga enkulu ezituzimba mu bulamu obw'omwoyo. Mukama abonye omukisa katuwombeeke tusabe. Mukama tukwebaza ku lw'omukisa gw'otuwadde bw'otulesewo nga tuli balamu. Tugenda okuyiga ekigambo kyo byangu otulungamye nga tugenda okukubaganya ebirowoozo. Omwoyo omutukuvu atugeziwaze mu kumanya n'okutegeera. Ate n'oyo agenda okuwulira ebigambo bino Mukama katuyigire wamu naye. Oluvannyuma lw'okuyiga kuno ffenna tubeere ng'obulamu bwaffe bunywezebwa mu kigambo kyo n'okuteekawateekebwa olw'okuwangula. Tusabe n'okwegayirira kuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Musumba toyanza nnyo, toyanzenge. Omulabi waffe twongera okujjukiza nti tuli ku lesson namba 10. Ate mu abali ku WhatsApp, ku Facebook, abali ku YouTube, tubeebaza mwe bali kutufollowingira eyo. Tubajjukiza n'okusubscribinga ku YouTube, okusharinga obubaka buno enjiri esobola okubona mu nsi yonna. Kubanga Vento Media flying the gospel to the whole world. Kati tubakulisaayo mu lesson yaggwa. Nsumba twali wano nga twetegereza entabiro y'obutonzi n'obununuzi nga esabbiiti. Era twalabira ddala nga twaweebwa n'ekiragiro nti jjukira olunaku lwa sabbiiti okutukuzanga. Lesson namba 9 nga Katonda ali mu kutulaga nti mateeka gonna 10 kale lino tolyerabiranga. Titugamba nti gali si makulu, makulu ddala naye lino yaliteekako essira ery'enjawulo. Nange mu butuufu bwe mba nga ntaddewo Omusumba n'obanga onsiibula n'oŋŋamba naye jjukira nga wakatuuka e Buddu bino wammanga. Ekintu ekyo ky'oŋŋamba jjukira kiba kikulu nnyo. So ne tulaba nga ekijjukizo ekyo ekya sabbiiti kyatuweebwa okutulabira nti Katonda ffe ye mutonzi yatukola mu kifaananyi kye ate era ye mununuzi waffe. Kati oluvannyuma lw'okutegeera eyo Musumba, wiiki eno twagala tuli mu kwejjukanya tuyinza tutya okwenyumiza mu kimulo kino kya sabbiiti. Waliwo ebibuuzo bingi awo ebisituse eri abantu baffe ab'enjawulo eyo. Nze bino mbikolektirize mu kunoonyereza era ekirungi wooli ne muganda wange Kisomba waali mugenda kuba munyambako okufuna okuddibwamu okutuufu. Ekibuuzo ekisooka kigamba nti kikyetaagisa okukuuma sabbiiti?
sabbiiti si abayudaaya bokka. Yesu bwe yakomerwa ku musalaba amateeka omuli erya sabbiiti tegaakomererwa. Tuli mu ndagaano mpya eya Kristo ey'ekisa. Kikyetaagisa ate okuwumula ku sabbiiti. We are living in a New Testament period. Bagita New Testament dispensation oba. Mbadde ndowooza nti engeri Yesu gye yazuukira ku Sande n'olwekyo tukuuma Sande ng'ekijjukizo eky'amazuukira. Waliyo bonna nga balina ebibuuzo bw'ebityo. By the more than that nga byekuusa bulaba yo ennaku zonna si ze zimu. Fact tukijjukidde bujukizi ati ene days ennaku ze zimu enjuli evaayo buli lunaku kati ongamba otya nti luno lwanjawulo awo nawo wawali abalina ebibuuzo so nga ku luuyi olundi nsonga tulaba abamu nga bagamba nti nyinza ntya okwetegekera sabbiiti abo be bali bennyini abakirimu etandika ddi era eggwako ddi okukola obulungi ku sabbiiti. Yesu kwayogerako kwe kutya owe yambuze ekibuzo nagamba nti bulungi bwa nsawo naye Yesu amukoonako otwogera nti obulungi ku Yesu yagaa kirungi okukola obulungi ku sabbiiti. So tugende tuyerule enzizi ku sabbiiti abaffe okufumba ku sabbiiti ddi lwe kubeera okulungi naddi lwe kubeera okukyamu ate okumumulyo ku sabbiiti. Ebyo byonna bibuuzo bibadde collected mu kugendayo mu field bakristaayo abamu abakuuma sabbiiti n'abatagikuuma balina ebibuuzo byabwe ebyo. So bali kuzumba omukadde wange ekisomba wiiki eno twagala kakasibwa okukuuma sabbiiti kuno omutima gwako guli luddawa nabutebo tuyinza okugikola naddala katonda akakasana so tutandikirawo muntaanya ensonga. Twebaza abalaba era betuyigira awamu nabo. Sebo nkwebaza olw'okwanjula okutuufu bwe kutyo tukoze bulungi. Ensonga ekwatagana ku lunaku lwa sabbiiti erina ebibuuzo bingi. Sigamba nti tebisobola kutegeerekeka naye lwa nsonga bbiri nti abamu tebaagala kubitegeera ate n'abalala bandyagadde okubitegeera naye tebalina mukisa gwa kubimanya. Tusigaze abantu ba mirundi ebiri abamu nga tebamanyi kubanga tebategedde n'abalala nga tebamanyi kubanga tebaagala kutegeera. Naye tusaba Omwoyo Omutukuvu atuyambe akwate ku mitima gyaffe ffenna tuve mu kuyiga kuno ng'emitima gyaffe gikwatiddwako mu bufunze sabbiiti n'obutonzi. Ekimu kyo tulina okumanya nti ekigambo nti jjukira kitulifaalinga ku kintu ekyemabega ekyayita. Oli tayinza kugamba nti jjukira lwe nali ekewuwo nga teyajja oba nga tekyayita. Ekigambo nti jjukira olunaku lwa sabbiiti kituzaayo okujjukira bwe lwateekebwawo. Olunaku lwa sabbiiti lwateekebwawo mu butonzi era tosobola kwawula byombi. Tuyinza n'okugamba nti sabbiiti kitundu ku butonzi nti Katonda bwe yamala okutonda ensi n'ebigirimu mu nnaku 6 olw'omusanvu yatonda sabbiiti. Olw'ekyo sabbiiti n'obutonzi kikwatagana kitya nti kitujjukiza ekisooka obukulu bw'okutondebwa kwaffe lituli banjawulo. Kubanga olw'otaddayo kujjukira butonzi oyinza obutategeera lwaki oli wanjawulo nga gwe omuntu eyatondebwa. Kyenjagala okutegeeza atulaba nti bantu bangi batuyigiriza twava mu mazike batuyigiriza twava mu byennyanja twava mu low life netugenda nga tuimprovinga okufuuka kyetuli. Kitegeeza nti omuntu singa yeerabira okujjukira nti Katonda yamutonda butonzi nga ye n'omugaso gwe gwennyini aba agufiiriddwa n'amagulu g'okubeerawo kwe tegabaawo. Purpose eba lost kasita otajjukira nti Katonda yakutonda n'akuteeka mu nsi. Ekyokubiri sabbiiti eno n'obutonzi bwe tuba tujjukira sabbiiti tetujjukira bujjukizi butonzi kyokka obwaffe naye n'obutonzi obw'ebintu ebirala byonna nga bwolaba bwe tuli ab'omuwendo n'ebitonde ebirala byonna mu maaso ga Katonda bya muwendo. Pawulo kyava awandiika nti buli kitonde kya Katonda kirungi tewali kyakusuula. Kyategeeza nti tewaliwo kitonde Katonda kye yatonda nga tekirina mugaso. Yalina ensonga ku buli kye yatonda. Olwekyo mu bufunze sabbiiti etuzaayo okutujjukiza obutonzi bwaffe ate n'okutujjukiza obutonzi bw'ebitonde biki. Bwe tujjukira obutonzi bwaffe
tujjukira tuli ba muwendo mu maaso ga Katonda era tulina ensonga lwaki we tuli. Buli lwe tujjukira obutonzi bw'ebitonde ebirala tubissaamu ekitiibwa ne tumanya nti nebyo Katonda yabitonda kubeerawo ne tutabyonoona bwonoonyi ne tutazikiriza bizikirize ne tutasaanyawo bisaanyi naye tubiwa omukisa nabwe bibeerewo nga bisanyufu kubanga nabyo kitundu butonzi obunene naffe bwe twatondera. Kagala Musumba, tutabakana n'omulimu guno ogw'okulaba nga tukuuma obutonde bw'ensi. Sabbiiti nnono eyinza otuyambako obulungi kubanga ensi eri mu kulwanirira butonde bwa nsi. Tulaba climatic Sunday movement, tulaba gavumenti nga zitadde ssente nnyingi mu kulwanirira obutonde bw'ensi, naye atulaba era atuwuliriza. Singa ensi yalessaamu ekitiibwa sabbiiti era nekkiriza olunaku olwo olwa sabbiiti lugijjukiza obukulu bw'obutonzi, twandibadde tetwetaaga nteekateeka yonna yakulwanirira butonde bwa nsi. Obutonde bw'ensi bwalwanirirwa dda Katonda kasita yateekawo olunaku lw'okuwummula. Olaba nti ensolo ziwummula, abaddu bawummula, buli kimu kyonna n'endogoyi n'ente na buli kimu kyonna kiwummula. Ekitegeeza nti sabbiiti ewa omukisa obutonde bw'ensi okuddawo kubanga n'abavubi tebavuba n'abalimi tebalima. Katonda yakola dde enteekateeka okuzzaawo obutonde bw'ensi ng'ayita mu sabbiiti, era ensi bw'enaagaana okujjukiranga sabbiiti n'okuwummula ku lunaku lwa sabbiiti egenda kwesanga eri mutawaana munene ogw'okununula obutonde bw'ensi. Olwekyo ssebo sabbiiti n'obutonzi kintu kikulu nnyo kubanga kituuzeewo ne kumiramu emikulu ensi gy'eriko olwaleero egy'okununula obutonde bw'ensi. So abatabakalira ogw'okutaasa obutonde, sabbiiti kye kiwummulo ekijja otutaasa. Tuyanza nnyo Musumba, sebo katono nnyo awo. Waliwo baganda baffe bangi nnyo ate ne mubakristaayo bagamba lwakuba nti ensi ya kibi obutonde katumale gakola nga bwe tukola ki bwe twagala ne tuyiganya ebisolo emiti n'obutonde ne tubusaanyawo nti nolwakuba tugenda wa mu ggulu bineno tubikole ki. Naye okubeera omwesigwa mu ggulu tulina kusooka kuba beesigwa wano ku nsi nga tufaayo nnyo eri obutonde nga twali nti tuli ba muwendo ate twaweebwa obuvunaanyizibwa okubeera nga tulabirira obutonde. Tufeeyo nnyo kuba nti obutonde nabwo bubeera mu mbeera ennungi. Bwe tubeera beesigwa wano eno tujja kuba beesigwa ne mu nsi empya. Weebale nnyo Ssebaale. Kwegamba sabbiiti tujjukiza obuwanika bwaffe eri obutonzi. Nkamba yeebazibwe. Sabbiiti Musumba nga bw'omunnyonnyodde ndowooza tekoma kubeera nti ofaayo ku butonzi. Kituufu. Naye it is another celebration. Kijjukiza ate kikujjuko. Kituufu. Kyaliwo ekikujjuko. Kikujjuko. Nti ddala nafuna eddembe mu Kristo. N'okusingawo. Okay. Tugongere okutaja ensonga eyo. Kakati nze nno bwe nakitunuulidde nga muganda wange bw'agambye tugenda kuba tuli bawanika ku nsi ngera bwe tujja okubeera bawanika mu ggulu. Omanyi atulaba ateeka okumanya nti ebintu byonna ebigenda okubeera mu ggulu bitandikira wano. Y'ensonga lwaki Katonda atuteekerateekera wano byagala bikolewe mu nsi nga ebikolewa mu ggulu. Tetugenda mu ggulu tusanga ebintu bipya bye tutamanyi naye tugenda kusanga ebyo bye tumanyi Katonda byazze atuyigiriza naye ku luno ng'abituwadde ate ku ddaala erisinga okubeera erya waggulu. Olwekyo bwe twogera ku kigambo sabbiiti twogera ku kiwummulo ekigenda okumalawo ebbanga lyonna. Abanne banatuuka mu ggulu bakusinkana ekiwummulo kino kubanga era bakyetaaga. Bw'ate Katonda yakiwa Adamu ng'ensi tennayonoona. Tuyinza tutya okugamba nti mu nsi empya sabbiiti tebeereyo. Owulira ensonga eyo. Kati so tugamba nti sabbiiti lwaki Katonda yagiwa omuntu? Kubanga Katonda yali ateeseteese okuba nti olunaku olwo lubeera lwakujaguza obuwanguzi obw'obutonzi bwe n'ebyo Katonda byonna byamuwadde ne byamwetooloza. Naye ekisinga okubeera eky'omutawaana nti ekibi bwe kyayingira mu nsi ne kitunyagako omukisa ogw'okusanyukira obujjuvu mu kigambo ekiyitibwa sabbiiti. Naye newankubadde nga kyatunyagako omukisa ogwo tulina essanyu lyerino. Katonda bwe yalaba abaana ba Isirayiri sabbiiti yagibawa nga ekintu ekigenda okubayamba okusobola okubajjukiza nti babadde mu bunyage naye kati bateereddwa. Bwe baali mu bunyage mu Misiri baali tebawummula nga bakola ennaku 7 nga baddu
Bricks without stress. Njagala olowooze okukola ennaku 7 mu wiiki nga towummudde, emyaka gye boogera ebina jjajjawo n'afa n'oli n'afa nga tebawummudde. Musa kyava agamba Falaawo nti abaana ba Isirayiri bate bagende basinze Katonda. Katonda abawa Sabbiiti ng'agibawanga akabonero okubayamba okutegeera tebakyali baddu. Okay. Kyali tekikkirizika olunaku okukya nga tolina mulimu gwa kukola. Tetulina nnyo mukisa gwa kulaba baddu bangi. Naffe abatudde wano tuyinza okuba tubaako baddu. Naye soma ku kigambo kye bayita obuddu. Nawe oyagala okutegeera obuddu oyinza kubulabira ku ssimu yo. Musomba olugero lugamba ekigaanisa omuddu walya mutwe okitegedde muganda bwagamba okugamba alina okukola naye betuyinza okumusaasira okulaba nga yanuumusajja tagira. Kati abantu bano baakolanga ennaku 7 mu wiiki nga tebawummudde, ne kiyingira mu mitwe gyabwe, ne kiyingira mu musaayi gwabwe, ne beerabirira ddala nti obudde buyinza okujja nga siikole. Kati Mukama kyava agamba Musa nti bawummulenga ku Sabbiiti. Bwe banaawummulanga ku Sabbiiti balyoke bakitegeere nti baateebwa. Si baddu. Era buli Sabbiiti lwe yatuukanga ne bajaguza okuteebwa. Ameefuga. Ameefuga. Ngede kigamba nga naffe bwe tujaguza ameefuga. Kitobba mwenda. Yetugamba nti bannange Uganda twateebwa. Amen nulabu. Kaakati naffe ku Sabbiiti kuno atulaba tuba tujaguza okuteebwa. Okuteebwa kuno bwe tujaguza si kuteebwa kuli okw'Abayisirayiri. Kubanga bo baateebwa okuva mu Misiri. Naye naffe tulina ebitukutte. Bebulaniya sura 12 obe na Bayibuli oyinza okulusoma. Bebulaniya sura 12 nnyo olusooka lukulu nnyo. Abantu beetaaga okumanya nti basibe. Bebulaniya 12 olusooka. Agamba atya? Agamba bw'ati. Kale naffe bwe tulina olufu lw'abajulirwa olw'enkanaawo olutwetoolodde twambulenga buli ekizitowa n'ekibi ekyegatta naffe. Ne bw'okoma twambule buli ekizitowa n'ekibi ekyegatta naffe. Obadde omanyi nti ssebo tuli mu musi netukooye, tuli mu buddu. Nze ekyo nkitegeera. Kaakati Sabbiiti kijaguzo ekiraga tetwasumululwa okuva mu buddu bw'ekibi n'ebyo ebizitowa ebyegatta naffe. Olwekyo ssebo buli Sabbiiti lwetuuka era buli muntu agiyingiramu okugikuuma abeera akakasa nti yasumululwa. Perpetual reminder. Nti nasumululwa okuva mu buddu obw'ekibi, okuva mu buddu obw'ebizitoowerera, kati ndi wa ddembe mu Yesu era nawummulira mu ye. Kati ate wano musumba mbuuza wano nti Sabbiiti era kijjukizo gye ndi nti sirokolebwa lwa bikolwa wabula lwa kisa. Kubanga Sabbiiti bw'etuuka etujjukiza okuddamu okutondebwa kwaffe kye tuyita recreation. Katonda yatutonda mu lusuku Adeni nga tewali kibi. Ekibi ne kijja ne kyonoona ekyo kye twandibadde tubeera mu butuufu bwakyo. Yesu n'ajja ku musaalaba n'addamu n'atutonda buto. Yesu era ky'olaba nti ku Sabbiiti Yesu yasigala mutaana nga naye awummudde. Obadde okimanyi nti ku Friday lwe twatondebwa. Saturday n'ateekawo Sabbiiti. Obadde okimanyi nti Yesu yafa ku Friday. Kaakati ku Friday lwe twatondebwa, we were created on Friday and we were recreated on Friday. Olwekyo kati Sabbiiti kijjukizo. Buli lunaku ekitujjukiza ekyo ekyaliwo nga Yesu addamu okutukola ki? Okututonda. Kale bwe tugiyingiramu tetutunuulira ffe bikolwa byaffe n'amaanyi gaffe. Bwe tugiyingiramu tutunuulira kikolwa ekimu kyokka Yesu kye yakola. Bwe yatunula ku musaalaba wa Golgotha. Ne tulyoka tuwummulira mu kikolwa ekyo. Kwegamba Sabbiiti etusongera ku musaalaba. Sumba tuyanziza nnyo tuyanzenga okwongera okukitegeera tuli mu bijaguzo ssebo. Nga tuyingidde Sabbiiti kati tuli mu bijaguzo nti Kristo yatutaasa butuufu ekibi kyali tututwala. Era ekibi sikufa. Naye Sabbiiti ate tuleetera essuubi eyo olunaku buli wiiki eritujjukize. Mukama tumubaza olw'ekyo. Weewaawo nno
waliwo ensonga enkulu wagenze musumba n'okubona ku kigambo nti buli muntu yenna afuna mu ssabbiiti oba munnaggwanga oba muddu buli omu agifunamu nga nange kisomba stranger in your gates stranger in your gates oba munnaggwanga ayingidde mu nnyumba yo akatundu kalala kapa Tuesday tulaba abaana ba Isirayiri ensonga enkulu eyabayisa okubeera abaana ba Katonda tugisanga mu kitabo kyakuva essuula e19 olw'omukaaga nalutunuulidde nga lunyiri lukulu nnyo era nsaba olutusomere kuva essuula 19 lunyiri lwa mukaaga okuva essuula 19 n'olunyiri olw'omukaaga alina ebigambo byabagamba nammwe mulimberera obwakabaka bw'abakabona n'eggwanga ettukuvu bino bye bigambo by'olibuulira abaana ba Isirayiri. Katonda abagamba mugenda kumberera eggwanga ettukuvu bakabona omulimu gw'abakabona gwalinga gwa kuweereza so si kuweerezebwa abaana ba Isirayiri bano Katonda yabayita okubeera ekitangaala eri abamawanga eri abantu abalala bonna si nsonga ndala yonna naye yabalonda okubeera abantu agenda okuba ab'enjawulo okulaga abantu abaali beetolodde omusana nga kitegeeza nti tebali bakubeera bamalala kugamba nti ffe tuli baana ba Katonda muli bannamawanga musinza bakatonda banaye ffe tusinza Katonda ow'omuggulu naye baali bakulaga ekifaananyi kya Katonda ono ow'okwagala eri abantu bano nabo okumusinza. Kati sabbiiti ebeera etya ey'enkizo eri munnaggwanga eba eri omuntu yenna ayingidde mu nnyumba yo kwe kubeera nti no ogenda kumulaga obukulu bwa sabbiiti kubanga otegedde obukulu obwo nga musumba bwabutulambululidde obulungi nti naawe ogenda kulaga omuntu ono nti ddala sabbiiti lunaku lwakujaguza ffenna tuli bitonde bya Katonda era naye yatondebwa Katonda ffenna tuli baana ba Katonda n'olwekyo twetaaga okuba nti no abantu abayingidde mu mayumba gaffe ate tubaleka ne tubagamba waaye mwe mujja kusigala ewaka mwe musobola okusigala nga mukola ebyammwe naye bonna twetaaga okubalaga ekifaananyi kino ekikulu nti no sabbiiti ya muwendo eri ffenna kuba Yesu kyekyo kyagamba nti no muli musana gwa nsi mu Matayo 5:15 ekitegeeza nti no ekitangaala bw'oba okitadde bw'oba okumya ekandu bw'atugamba togiteeka mu kibbo naye okola ki ogiteeka waggulu ne balaba kati omukristaayo omuntu yenna baba ayingidde mu nnyumba yo nga ate tasinza ku lunaku lwa sabbiiti ng'era talumanyi yeetaaga okumanyisibwa ku bukulu bwayo naye asobole okubeera ng'aganyulwa ku mikisa egiri mu sabbiiti. N'ekirala ekikulu nti wadde nga tufuna emikisa gino eno ku sabbiiti n'eri abalala nagyo mikulu nnyo era birungi nnyo. Waliyo bannaffe abagamba nti abantu mubayigganya gamba nga amasomero bagamba nti ffe nga tubagamba ogenda kugundi tubayita okujja ku masomero gaffe tubawe eddembe lyabwe ku lunaku lwa sabbiiti okwawukanako ku nnaku endala zonna eziyinza okuba nga zisimbizibwako. Sabbiiti lunaku lukulu nnyo n'emikwano gyaffe bonna twetaaga okubamanyisa okuba nti no basinza Katonda mu mazima ku lunaku lunene okuba ffenna ekyo kyayagala era kyeyateesaawo eggwanga lya Isirayiri era ensonga lwaki nze naawe atuyise mu kiseera kino kuba nti no tulaga omusana guno eri ensi. Sebo webali nnyo webali eddala muganda ng'ekisomba ensonga eyo ya munnaggwanga. Munnaggwanga ye muntu atali Muyudaaya ye muntu atali Muyudaaya kiriwo ekituufu kwegamba ye mu kuzaalibwa kwe ayinza obanga mukisa guno ogwa sabbiiti abadde tagumanyiiko kati agenyi wadde ewange nga nze Omuyudaaya nina okumulaga emikisa egiri mu sabbiiti nti kiwummulo kubanga omunnaggwanga ye ebitono bye naakazuulako basajja baakolanga misana na kiro era wawo Yesu we namusomako ng'agamba nti kubanga ebyo abannaggwanga abamawanga bibanoonya kirimu mu Matayo 6 bw'aba alaga temweraliiranga byakulya temweraliiranga byakwambala agati by'amawanga bibanoonya kwegamba ayogera ku ono nkiraba yoyo munnaggwanga oyo amwogerako kubanga naye sabbiiti agyetaaga. Waliyo bantu bangi nnyo abalaba ebigambo bino nga bamanyi nti sabbiiti yabasebensidde bokka awo
era nga bo bamanyi nti okukuuma sabbiiti bo baluyitana lwa mukaaga. Awo nno omusumba tangaazawo bulungi. Bo baluyitana lwa mukaaga. Nti onoonya abasaba ku lwomukaaga bali wali waggulu. Oyinza okuba nga oli eno ng'olaba lesoni nga muli olowooza nti sabbiiti oba olw'omukaaga lwa ddiini y'aba Seventh Day. Kyetuli mu kubaganyako ebirowoozo kigamba nti aba Seventh Day balina bubeezi mukisa gwa kuba nti baagitegeera okukusooka. Abayudaaya balina bubeezi mukisa nti bo baategeera Katonda eyatonda eggulu n'ensi okutusooka ffe. Naye tekitegeeza nti naffe tetumwetaaga Katonda oyo. Emikisa gya sabbiiti bw'olabanga aba Seventh Day nga bagenda okusaba, bw'olaba enkanisa zaabwe nga zidduguddwawo, togambanga nti ekyo kya ddiini yaabo. Ekyo kye bali mu kukola bo bakusoose busoosi gwe kukitegeera, naye naawe okyetaaga mu ngeri y'emu nga bo. Kwegamba emikisa gino egya sabbiiti tegisosola. Emikisa gino egya sabbiiti Bayibuli egamba nti Katonda n'alutukuza, Katonda n'aluwa omukisa, Katonda n'aluwummulirako. Yesu kyava agamba nti sabbiiti yabaawo ku lwa muntu. Kati okuggyako omuntu atulaba nga y'ensolo obanga nkima obanga mbuzi, naye bw'oba oli eyo ng'otulaba ng'oli muntu, sabbiiti Katonda yagissawo ku lulwo. Kirabo gy'oli emikisa egirimu Katonda kyava agamba Abayudaaya temugezaako ne mukemebwa okulowooza nti yammwe mwekka, n'oyo akekamutanda ne yeeyisa mu luggya lwo sabbiiti ng'etuuse butereevu. Emikisa gya sabbiiti ate kugigabanako. Kino kituyigiriza ki? Nti sabbiiti y'abantu bonna, terina bannaddiini bannyiniyo nti aba Seventh Day. Sabbiiti y'abantu bonna, oba oli Mukatuliki, oba oli Musiraamu, oba oli mulokole, oba oli muddugavu, oba oli mweru, oba oli mugagga, oba oli mwavu, statasi zonna ez'obulamu, whether financial, whether social, whether culture, sifuddeeyo as long as oli muntu. Emikisa gya sabbiiti ogikola ki? ogigabanako kyenkanya. Ekyokubiri, waliwo abalowooza kano, waliwo abalina endowooza mu bumunda nti basobola okubeera bannaggwanga ne basigala nga bakola ebyabwe. Katonda agamba bw'ati, munnaggwanga bw'amala n'ayingira ewuwo ne bw'aba nga alina Katonda we gw'alowooza nti yakola ennyo, kasita ayingira ewuwo oteeka omufuukira omukisa ng'omuleeta ku sabbiiti eyo. Bali abantu abali abatulaba abalina ebyabwe. Affe tuli Bakatuliki, ebyo byaba Seventh Day. Ffe tuli balokole, ebyo byaba Seventh Day. Nze ndi musajja mukozi, noonya ssente, abaana bange tebasoma, noonya school fees, nina okugula ekibanja, nina okugula ettaka. Waliwo nga musumba kati naakawasa, kanyinza okutandika okugamba nti nfiirwa omulimu kubanga Saturday n'ebirala. Wali omuntu ali yalowooza nti asobola okusigaza ebibye newankubadde nga sabbiiti weeri. Sabbiiti weeri naye erina abateekwa okugibeeramu. Nze nsobola okusigala nga nkola ebyange, egyo emikisa sigyetaaga. Mu katundu kano batugamba nti teriiyo ateetaaga mikisa egyo. Kasita kakutanda n'oyingira mu nnyumba y'Omuyisirayiri, owulira kagambako, ne munnaggwanga ali omumwo agenyiwadde, omuntu yenna ali wano alaba ebigambo bino. Kasita kamutanda n'agamba nti asinza Katonda wa Ibulayimu, asinza Katonda wa Isaaka, asinza Katonda wa Yakobo. Kasita omala n'okyatula ti Katonda gw'osinza ye wa Bayibuli. Ndegeregese bulungi, oteeka okuyingira mu sabbiiti. Stranger in your gates. Omuntu yenna kasita yalinnyanga nga maka g'Omuyudaaya bapapa, kati oyo afuuse wa Yakuwa, ate kagenda ku sabbiiti ya Yakuwa. Kati g'obeera oti eyo, osinza Katonda wa Ibulayimu, osinza owa Isaaka, osinza owa Yakobo. Kyokka nga sabbiiti ye gye yateekawo ng'ekiwummulo, ate yo togikkiriza.
ke kabonero oyinza otya okuyingira mu nzigi z'Abayudaaya ntegeregese bulungi ate n'osigala ng'osinzanga b'amawanga. Sumba in fact otujjukiza munjukiza ebigambo bya Isaya ono essula ya 56 waliwo awo olunyiriri okuviira ddala ku lw'omukaaga agamba nti era ne bannaggwanga abeegatta ne Mukama otyo okumuweerezanga n'okwagalanga erinnya lya Mukama okuba abaddu be buli muntu akwata sabbiiti obutajoonoona n'anyweza endagaano yange abo ndibatuusa ku lusozi lwange olutukuvu ndibasanyusa mu nnyumba yange ey'okusabiramu ebyabwe ebiweebwayo ebyokebwa ne ssaddaaka zaabwe birikkirizibwa ku kyoto kyange kubanga ennyumba yange eneeyitibwanga nnyumba yakusabirangamu eri amawanga gonna. ne munnaggwanga eyeegatta ne Mukama tayogeranga nti nze Mukama tambalira ku bantu be olw'okuba siri mukomole kasita kakutanda n'ogamba nti osinza Katonda wa Ibulayimu osinza Katonda wa Isaaka osinza Katonda wa Isirayiri ntegeregese bulungi n'oyingira mu gates eza Katonda oyo ogezaako n'ogamba nti bya sabbiiti ebinkwatako. Lwaki? Kubanga Katonda oyo gw'oyingiddemu okusinza yateekayo ekiwummulo kya sabbiiti eri abantu bo bonna. Kana omusumba wetugendedde ku argument eno Yesu Kristo asinkanye omusajja ku kidiba amazeeko ebbanga abamu baga jjali 38 emyaka 38 ali awo ku kidiba bagezaako ayagala okugwayo baatuuka ne bamuleka nawo yekka ng'ebintu bikyagaanye. Kristo wajja amubuuza ssebo ki kyoyagala okolebwe aleeta byonna byaleeta oluvannyuma Kristo avuga nti weetika ekitanda ky'ogende. Bwe tukoma omukuwummulako twagala kulaba engeri Kristo gy'atuyigiriza okuweerezaamu abalala ne ku lunaku olwa sabbiiti oba oliawo kye twandyebalamye nga tulowooza nti tuli mu kumenya sabbiiti nga tuwummuleko omulabi baffe tugenda kuba tukomawo tuzuga ebisingawo. Weekuumire ku program Lesson Week eno. Sharif, kiki? Toyina woataddeko nti ataddeko channel okulaba okuba wenaze wano oli mu kunoonya ova wano dda wano olabika nga asobeddwa. Kiki? Noonya lesson ya wiiki ku 3BN. Oh, nze nno nsuubira olabika onoonya program mu budde obukyamu. Program eyo ebeerayo oluvannyuma lw'okwaniriza sabbiiti ku ssaawa 2 ez'ekiro paka ku ssaawa 3 ku lunaku lwe tubeera nga tutandise tuyingidde sabbiiti era bwe tuba tulaba puroguramu eno etukubiriza okwejjukanya ebyo bye tuba tuyize ffe ng'abantu nga tusoma lesoni lunaku ku lunaku. Yiga lesoni yo buli lunaku okuyita mu wiiki osobole okutwegattako kubaganya wamu ebirowoozo mu puroguramu Lesson Week eno. Omulungi mukwano gwaffe twongera okwaniriza mu program Lesson Weekend. Tuli ku lesson namba 10 nga twetegereza ekiwummulo kino ekya sabbiiti. Tuyinza tutya okukyenyumirizaamu, tuyinza tutya okulaba omukisa oguli mu kyo naffe ne tubeera nga tuli baana ba Katonda abeenyumiriza mikisa Mukama gy'atuwadde egiri mu sabbiiti. Tulabye nga munnaggwanga ensonga eno asobola okugyenyumirizaamu ng'atuuse gy'oli omukristaayo ali eyo yategeera ekyama kya sabbiiti. Naye twagala kweyongera munda okuzuula ebisingawo naye nga tetunaba kweyongera nyongera okujjukiriza nti 3BN tulina puroguramu eziri loko okuli bwate bwayogera Mukama buli lunaku ku saa 6 paka saa 7. Tulina puroguramu nga
julira mukama eyebeerawo mu weekend. Tulina program yimba nange ku ssaawa 3 paka ssaawa 4 buli Saturday akawungeezi. Tulina ne program y'ebiro kati essaawa zino oli mu kwotabuliro lesson weekend. Kale n'ebigambo ebyo nsaba muganda nge Kisomba atuyambeko okwongera okulaba nti mu kuweereza abantu abalala tubeera tugenda mu maaso n'okussa ekitiibwa oba mu kukuza sabiiti ya Mukama. Yeetera ssekukulu yaba weewaawo sebo neyanza nnyo akatundu aka Wednesday okuweereza abalala kisaamu ekitiibwa olunaku lwa sabiiti. Mu kutandika Walison yatuwadde background ku basajja abakulembeze mu kiseera kya Yesu Kristo ng'ali ku nsi Abayudaaya balina nja kubiyita buwaayiro bwe baateeka ku lunaku olwa sabiiti okulaba engeri gye bagikuuma nga lunaku lutukuvu. Obumu ku bwo obutibiri obutagimenya omu ku bwo kwe kukuma obutakuma muliro okubeera nti no tosiba oba tobaako na kintu ky'osumulula okuba nti no tolina kyeweetikka ku lunaku olwo era nga n'engendo baaziteekawo ng'olina kutambula lugendo lumpi tolina kutambula lugendo luwanvu nnyo. Naye mu kitabo kya Yokaana essuula ey'okutaano olunyiriri olw'omusanvu okutuuka ku 16 tetugenda kusomayo naye waliwo ebigambo tusangayo olugero olutulaga Yesu Kristo bwe yasanga omusajja ku kidiba ng'amazeeko ebbanga ggwanvu myaka 38 ng'ali ku kidiba kino ali awo anoonya ayagala omuntu anaamusuulayo mu gundi yeetaaga omuntu anaamusuulayo kubanga ekidiba kino eno kyali nga waliwo ekiseera mu mwaka omwoyo wa Katonda bwe bakkirizanga omwoyo wa Katonda bwe yakolanga ki bwe yakkanga era buli muntu eyasookangayo ng'akola ki malayika wa Katonda ng'awonyezebwa. Nolwekyo Kasa yamalanga okubonyezebwa ng'omukisa ogwo guweddewo. Nolwekyo omusajja ono yamala ebbanga ggwanvu ku kidiba kino. Yesu lumu aba ayita ku kidiba kino eno ate lwali lunaku lwa sabiiti n'amusanga ku kidiba n'amugamba kiki kye weetaaga. Omusajja n'atandika okumugirayo sitooli eyo yonna yonna naye Yesu n'amulaga buli wengezaako bansookayo omukisa ogwo n'enkola ki n'engufiirwa. Naye Yesu n'amugamba ebigambo binene kwata ekitanda kyo otambule ogende. Jjukira lunaku lwa sabiiti Abayudaaya banene bo bagamba tolina kintu kyonna kyolina kusitula ku lunaku lwaki lwa sabiiti tolina kuwonya ku lunaku lwa sabiiti. Omusajja naye yeetika ekitanda aba atuuka mu katawo n'amugamba gwe tomanyi ti lunaku lwa sabiiti ani agambye weetika ekitanda n'agamba nti omusajja musanze n'agamba nti kola ki weetika ekitanda ky'otambule ogende nange nenkyetika. Naye ebyokuyiga ebikulu bye nasanze mu katundu kano eno naye njagala okukoonako mu bufunze bibiri. Ekisookera ddala kye nalabye nti no abasajja banene Abayudaaya obuzibu bwe baalina bwali nti no baali bannanfuusi nti nga omuntu tebaagala kumuyamba ku lunaku olwa sabiiti naye ng'ebisolo byabwe b'endiga na buli kimu baali basobola okukikola. Kuba Yesu ekyo ensonga eyo yagyogerako nnyo mu kitabo kya Matayo essuula eya 23 ng'abasajja bano abalaga nti no baali bannanfuusi. Mu biseera bino tulina mu Luzungu kye bayita legalism ate mu butuufu bwakyo si bwe kyandibadde naye kyandibadde kiba hypocrite oba munnanfuusi. Yesu abasajja bano yabayita bannanfuusi bw'osoma mu kitabo kya Matayo essuula eya 23:25 lokalookala njagala olusomere Matayo 23:25 Bayibuli ekigambo kya Katonda egamba ziri basanga mmwe ogambe lwa 25 ziri basanga mmwe abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi kubanga munaaza kungulu ku kikompe n'ekibya naye munda mujjudde obunyazi n'obuteegendereza. Weewaawo kati yembeera Yesu Kristo gy'ayogereramu abasajja baneeno nti baali bannanfuusi nga kungulu balaga obuwaayiro buneeno naye nga munda mu bo tebalina kisa tebalina kwegamba nga olunaku lwa sabiiti nga bwe tulabye nti n'olunaku lwa kujaguza lunaku lwa mukisa ng'ate balufudde ekikoligo okuba nti n'omuntu ono ddala Yesu Kristo bwe yali amaze okuwonya nga naye bagamba bamusaako omusango ku lunaku lwa sabiiti. Yabo tebandinenyeza akyalidde omulwadde mu ddwaliro n'amuwa Katonda ekyo era bandibadde bamunenyeza ddala kuba ekinene kye bakola kitulagira ddala naye Yesu Kristo agamba zibasanze lwaki kubanga baali bannanfuusi
Bagamba omutima gwa sabbiiti tebagulina wadde beefuula abakuumi ba sabbiiti nga bagulaga kungulu. Nsumba ayongera otulambuliramu awo tweyanziza ndowooza muganda wange kyannyonnyodde kikulu era ndoza kitulaze nti tusobola okukola ensobi ne tukyusa amaaso gaffe ne gatunuulira essaawa 24 ne geerabira nannyini ssaawa ezo ne geerabira n'omugaso gw'essaawa ezo. Amaaso g'Abayudaaya awamu byawandiikibwa gatunuulira endiga gye basaddaaka ne beerabira Katonda w'endiga eyo ne beerabira n'omugaso lwaki basaddaaka yadde nga basaddaaka. Omuntu asobola okukola ensobi amaaso ge ne gatunuulira essaawa 24 eza sabbiiti naye mu kuzitunuulira neerabira nannyinizo neerabira n'omugaso gwazo naaba nga azibaddemu naye ng'ebyo tabitegedde byombi be bano. Ekizibu ekisooka bunnanfuusi nga bw'agambye obunnanfuusi lwaki bukoonebwako kubanga Katonda bwe yali ng'ateekateeka sabbiiti ekuumibwe yagituwa okugikuuma nti tugikuume olw'okuba nti tuli mu nsi ejjudde emitawaana n'ebizibu. Twerabira obukulu bw'essaawa zino, twerabira Katonda waazo. Ekigambo nti mukuume sabbiiti nga ntukuvu ategeeza temwerabira Katonda wa sabbiiti ku lunaku olwo, temwerabira na migaso gyayo ku lunaku olwo. Greatest omuntu omu abuuza n'agamba nti Sande bwe lukya enjuba tevaayo, Wednesday tevaayo, Saturday inanjawulo ki ne Sunday mu ndabika. Mu kibuuzo ekyo kyennyini tusoma mulimu n'ekirala ekigamba abo bakwasi ba lunaku. Kakati ekikola enjawulo wakati w'essaawa 24 eza Saturday n'essaawa 24 eza Sunday si budde, si njuba evaayo, si musana ngeri gye gwakamu. Ekikola enjawulo ye Katonda w'essaawa ezo n'omugaso gwazo eri omuntu. Kyalubirira kati Yesu olutalo lwayina n'Abayudaaya. Abayudaaya batunulidde essaawa 24 ng'olunaku. Yesu atunulidde omugaso gw'essaawa ezo ne Katonda w'essaawa ezo. Awamu kyava agamba nti Kitange akola nange nkola. Onakola sabbiiti ng'alina kyawulega ndi bassebo. Mumuyinza okulowooza ne Katonda yayimiriza egigye. Ye ali mu kukola nange ndi mu kukola. Ekitegeeza nti ku sabbiiti Katonda waayo yasigala akola emirimu gye. Kiba kibi nnyo bw'oyingira mu sabbiiti n'otakolera wamu na Katonda waayo. Oyingira mu sabbiiti n'opima lugendo, oyingira mu sabbiiti n'otunya stoovu y'amandaawo ebula eddakiika 2 ezikire era bwe zikoona 11 n'eddakiika 5:09 n'obutikiti buli wamu amazzi lyezikira. Tegese bulungi kiba kyabulabe nnyo okubeera kusiga naye gundi gwe olunaku lwaleero olina okwamba ebintu nga tulaba olugoye lwagala okukoma wano lulina okumalirayo ddala ku bigere eri wansi kubanga olunaku lwaki kasita fokasi yaffe etuuka mu ssaawa 24 zino na bikiffe bye tukoleramu naye tatunuulira Katonda waalo na mugaso gwalo gye tuli tuga mu kikeme eky'Abayudaaya kye baagwamu. Ntegerekese bulungi kati mu bufunze tunyonnyola bwe tuti ye Yesu bw'ajja abagamba nti bano olunaku luno lwa sabbiiti lulina omugaso gwalyo. Ekisooka ku lunaku luno buli muntu yenna alina okuweerezebwa ali mu bwetaavu. Issue teri ku distance mbu otuuyanye oba totuuyanye, osumuludde oba tosumuludde. Bw'osumulula, are you fulfilling the purpose of the Sabbath? Then sumulula. Bw'otambula otambula kutuukiriza makulu ga lunaku luno eri bantu, tambula. So sebo tolina buzibu kutambula kuvaawo n'ogenda ejjinja bw'obanga ekikutwalayo kwe kutuukiriza amakulu ag'olunaku lwa sabbiiti. Obuzibu tebuli mu lugendo. Ye Omuyudaaya atunuulidde lugendo, byogenda okukolayo si kyekikulu. Yesu atunuulidde ekigenda okukolebwa so si lugendo. Ntegerekese bulungi. Kaakati bwe tubanga tuli ku sabbiiti nga tutuuse okufumba, ekikolwa eky'okufumba si gwe mutawaana eri Katonda. Ekibuuzo kiri nti lwaki kikolebwa? Bwe kiba nga kigenda kusaavinga purpose eya sabbiiti, ntegerekese bulungi, okukufumba kukolebwe.
bwe kiba tugenda kusavinga papasi ya sabbiiti okwo kufumba tukuleke. That is why tuwa amagezi ne tugamba tuwandifumbye ku Friday. Bwoba olina okuwandifumbye ku Friday naye ate singa okufumba ku Friday kuleetera kulya amawolu olwale Katonda yateekawo sabbiiti ng'ebitonde byonna birina kuba bulungi, birina kuba n'emirembe, birina okuwummula lunaku lwa byabulamu. Toyinza kucelebratinga butonzi bwo ng'olya emmere ekutta. Njegerese bulungi. So kati bw'obanga onaafumba ku Friday kakasa nti bw'ofumba ku Friday emmere yogenda gikuuma ng'ebuguma ogirye bulungi, no problem. Era musumba awo ekyo kikulu. Ekanyanya wali waffe abantu bali mu bitaano naye ebbanga lyonna lyennamalawo nga nkyaliyo ng'omuvubuka tukulaawo tusinza nalabanga nga bategeka ku Friday emmere yonna neeweerezebwa abantu ku Saturday ssaawa 7 ng'eyokya naye nga bagifumbye ku Friday era ebiyungu babisimbanga n'ebyoto nga bikuuma ebbugumu bisobola okukuuma omuliro mu mmere. Kwegamba muri formation eyo ya sabbiiti weetagisa buno okulaba ebyoto byaffe biki tubikola mu ngeri enatuyamba okukuuma ogamba okwenyumiriza mu sabbiiti saala kiyita bisi mu bufunze nti Yesu yagenda n'anoga ebirimba ku sabbiiti. Tegwali mulimu gwa buli lunaku era si kye yakolanga naye mu kunoga ebirimba ku sabbiiti atuukiriza ekigendeerwa kyayo. Banga ekigendeerwa kyayo olaba nti abantu bakuse bwe bagwa wali enjala ne bafa kubanga ogikuuma oba totegedde ekigendeerwa kyayo. Bwe bamala okunoga ebirimba ne balya ne bakuta kati olwo papasi ya sabbiiti eri saabu kati ekyokunoga ebirimba si kizibu. Omutawaana guva mu kunoga birimba bino nga totuukiriza kigendeerwa kya sabbiiti. Yesu bwe yali awonya teyawonya bantu bangi ku sabbiiti, si bangi nnyo, abasinga obungi bawonya mu nnaku zanjawulo naye naamusanze ku sabbiiti. Kati ekikolwa ekyokuwonya tekirina mutawaana kubanga kyagenda okukola kigenda kutuukiriza ebigendererwa byaki. Mu katundu kano twalabye mu Yesaya 5:8 essula ennyonnyola obuweereza bwaffe eri abantu abayita mu bizibu n'emitawaana ng'agezaako tulaga nti ekimu ku kisinga okufuula sabbiiti okubeera omuwendo bwe kukakasa nti tutuuka ku abo abasibiddwa mu ndwadde, abasibiddwa mu njala, abasibiddwa mu makomera, abasibiddwa mu kunyigirizibwa kubanga sabbiiti we are celebrating freedom, tuzanyukira kuteebwa. Olwekyo obuvunaanyizibwa bwe tubukola ku sabbiiti tuba tutuukiriza omulimu gwennyini lwaki yateekebwawo bwe tubukola ku olwo. Muganda Fono, Muganda Kisomba mu ddakiika emu akabonero kano sabbiiti kabonero nti tuli ba Mukama. Waawo neyanza sebo sabbiiti kabonero ensonga eno yadde enkulu nnyo nti sabbiiti ke kabonero akalaga nti tuli baana ba Katonda. Mu Ezekeri twasomera natugamba nti mulyoke mumanye nga nze Mukama abatukuza. Mu kuyiga kwe nadde enjiga nayijjudde nti essomero liba n'akabonero naye akabonero kaneeno si ly'essomero naye kabonero akalaga eki essomero. Sabbiiti si Katonda naye sabbiiti kabonero akalaga abaana ba Katonda. Abantu bonna kwe bamanyira nti Mukama Katonda yatutukuza. Ekitegeeza nti no tetutukula ku sabbiiti naye okuyita mu wiiki tuba tukola kitutukuzibwa buli lunaku. Nolwekyo omuntu asobola okukuuma obulungi sabbiiti, okukuuma sabbiiti nga ntukuvu, omuntu ono atandika okutukuzibwa ku Sande buli lunaku ng'atambula wamu ne Mukama waffe. Era okufuna balance musumba gy'adde atunyonnyolako nti no tetugenda ku ludda luli eri olugamba nga tukolerako bya bugayaavu ku sabbiiti tumala gekoyanga bwe twagala ate n'okubeera nga sabbiiti tugifudde omugugu. Ekyo kyonna kyonna kituweebwa Mukama waffe Yesu Kristo. Akabonero kano sabbiiti kabonero akatulaga nti no Mukama Katonda waffe tuzze tutambula naye. Kakati ku sabbiiti ntiko eraga nti no tuli baana ba Katonda. Lunaku lwa sabbiiti kabonero tulyoke tumanye nti no Mukama Katonda yatutukuza. Era kabonero kakulu nnyo ekitegeeza nti eri buli mukulisaayo nga tulabe nti no lunaku lwa kujaguza katulaga ng'era omwana w'essomero wabeera n'akabonero kaneeno ku saati ye nge buli muntu yenna amulaba agamba nti ava ku ssomero gundi ne gundi naye nga siri essomero. Sabbiiti mukisa Katonda gwe yatuwa gwe twetaaga okujaguza bulijjo kubanga kabonero Katonda katuwadde.
webale nnyo nyini ddala webale ddala mukanda wange nga tuwunzika musoma waffe ku nsonga eno eyakabonero abayisirayiri bwe baweebwa sabbiiti tewaliwo nsi yonna eyali ebafaanana ng'ogyeko ffe kyetulaba kati ekyokuba ntwetabudde amawanga gali gabeeranga mu bifo abakiiti abayebusi nga bifo bimanyiddwa nti Masaka osangayo bano eri osangayo bano Katonda yali aweeya ku mawanga Abanyankole Abaganda n'abalala zo kati twetabulatabulamuko ennaku zino oluusi nkiza obutabagonde so sabbiiti Katonda bw'agibawa kyekintu ekyali kibaawula nga tekirina ggwanga lyonna likifaananya olunaku lulamba nga temukola nga mutudde ku lwa Katonda wammwe si kubanga mukoye si kubanga mulwadde naye nga mutudde ku lwa Katonda ekyo kyabaawula okuva ku mawanga amalala gonna ne kabeera akabonero akakakasa nti balinako obwannannyini okuggalawo edduuka lyo mu ekonomi eno n'otuuleeko osome Bayibuli it is a sign nti waliwo nannyini ggwe okututeeka ku muggalo president n'agamba ennaku 21 amasomero gonna tegagenda kusomesa ne gaggalawo it is a sign nti eggwanga lino mulimu alifuga kati okuwummula ku lunaku lwa sabbiiti nga tewali kitukoze kabonero akakakasa ti tetuliiwo ku lwaffe tetuliiwo ku lwa mirimu tetuliiwo ku lwa bakasitoma tetuliiwo ku lwa kintu kyonna naye tuliwo ku lwa Katonda yekka kakati ekyo tekikoma bukomi mu kubeera ba Katonda kyokka kigendera ddala mu maaso ne ku kino ekiriwo mu kiseera eky'enkomerero omuntu atasobola kuwummula ku lunaku lwa sabbiiti kukakasa bwannannyini bwa Katonda ku ye tasobola kulwanagana bintu birala byagala kumufunako bwannannyini bw'oba nga tosobola kuggalawo dduuka lyo ku lwa Katonda tosobola kugaana busamize ku lwa Katonda tosobola kugaana bwenzi ku lwa Katonda tosobola kugaana bubbi ku lwa Katonda tosobola kugaana kusinza bifaananyi ku lwa Katonda kati ensi egenda gabanyizibwamu ebitundu bibiri abo abasobola okuyimirawo ku lwa Katonda yekka ekigambo nti temukola mirimu kitegeeza olunaku olwo lwokka you are going to depend on me yensonga lwaki bagendanga okuggyayo emmere baleetanga ya nnaku mmeka ekiraga nti ku sabbiiti emmere gye baafunanga teyavanga mukola kwa byadde muntu oyo zaabwe ng'akabonero akakakasa nti beesigame ku Katonda yekka teri mulala akati alaba ebigambo bino kino akimanyi oyinza okubeera oli mukristaayo oli eyo osinza Katonda omwogerako omuyimbira naye ekizibu kiri kimu tosobola kukakasa nti oyimiriddewo ku lweka okutuusanga omuyimbira n'okuba eŋŋoma kubanga bagenda kukolera ekyamagero era bwe bimala ebyamagero omusumba oyo ne bikendeera ng'odduka ew'omulala mu bufunze tosobola kuyimirao nga weesigame Katonda yekka naye bw'onakkiriza okukuuma sabbiiti n'oleka byonna mu nsi muno ku lwa Katonda ojja kuba omaze okukakasa nti obulamu bwo busoosezza Katonda ebirala byonna bigoberera bugoberezi kati tesiti esinga okuba ennene yeno gy'oli ogenda kuyimirira ku ludda ki nkusaba oyimirire ku ludda olwabo abeesiga Katonda yekka naye bw'onaayimirira ku ludda olwabo abagaanye okukuuma sabbiiti ya Katonda kijja kuba kitegeeza nti odipendinga ku bintu ebirala bingi toyinza kwesigama Katonda yekka olw'okubeerawo okwo ate nga tonatuuka ku ekyo togenda kuwangula nsi eno so Mukama atuyigiriza okuyita mu kukuuma sabbiiti okumwesigamangako yekka ng'akabonero akakasa tuli babe tuli ba muntu mulala ye tetukyali ku bwaffe kyova ogamba boosi wo sijja kukola enkya
toli ku bubuli siri ku lulwo ne bwongoba ndi ku lwani naye nga tosobola kukyogera then oli ku lwa bosi. tweyanze n'omusumba tweyanze mukwano gwaffe tweyanzege kubanga otambudde naffe okuva gye twatandikidde paka we tuwunzikidde wano. Ekyamazima kiri nti ekigambo kino kigaze kya sabbiiti naye twagala kiwunzikira wano nga tugamba nti sabbiiti ennungi twogere okujaguza bannange nga bwe twagibwa mu kibi n'ekisa kya Kristo. Celebrations have begun kubanga tuli mu kwaniriza sabbiiti era tusaba Mukama ekyamazima kiri nti okuyita mu sabbiiti yonna olege ku mikisa gye gy'ategekedde abaana bonna kubanga sabbiiti yakolebwa ku bulungi bw'omu. Mukama tukwebaza kubanga watuwa ekiwummulo kya sabbiiti okubeera ekijjukizo ky'obutonzi, okubeera ebijaguzo ebyokusumulwa kwaffe okuva mu kibi, okubeera olunaku lwe tuweererezaako ku lw'abalala okumanya n'okutegeera, naye ate okusinga ennyo okubeera akabonero wakati waffe naawe nti gwe Mukama atukuza. Tuyigirize olunaku luno nga lutuuse okukola ng'ebyo by'oyagala era n'ebiruubyo bituukirirenga. N'abo bonna abalabye ebigambo bino Mukama nga tebannategeera bukulu bwa sabbiiti, nsaba Mukama obayigirize kubanga ne bannaggwanga nabo bagabana ku mugisa gwe. Ekisa kyo n'okwagala kibeere wamu naffe n'obuweereza bwa TVN obwa Yesu Kristo Mukama waffe tusabye. Lesson Wii Channel.